Nakuno olwalero nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tetunaba kugenda mutungo bina kulaba Joseph Mayanja amanyidwa nga Joseph Chameleon jakubidde akalulu olunaku olwalero katisoke tuddeyoko ewa Grace Segirinya abadde alina byatukuŋŋaanyiriza okuva mu bitundu by'e Masaka eyo byabadde atunnyonnyolako wali ekyuma ky'omuzungu nga tekinneekyangamu ku ddakiika eno tugenda kusooka tumufune ate agende mu maaso n'okuba nga alambulula byabadde atutuusaako oluvannyuma tweyongereyo n'omunyo okusatu. Grace Segirinya okomyewo nate ku mpewo za Salt TV. Yes, mulabi wa Salt TV munafe mtusonyiweko okuba nti tubadde tufunyemu okutaatagana okutini ne okuwereza naye nga bwe nabadde gambye kutandika nti tukyagenda mu maaso n'okugoberera akalulu ak'obwa meeya wano e Masaka nga tukakuwadde okuviira ddala ku makya okuvuganya bwe kubadde ne tugenda mu maaso n'okusigira ekifaananyi nti tanaapu tesoose kuba nnungi olwanamuteeka enkuba akedde okufudemba n'abamu abagenze mu maaso n'okugereesa nti obaolyawo abavubuka abalondera mu kitundu kino abasinga obungi baali bawagira NUP naddala obukulembeze bwa NUP oluvannyuma lw'okuba nti munnaabwe teyayitamu ne bafuna okutya obaolyawo nabo ne beekwasa nti abantu be akwaatibwa ate bali mu nkomyo mpozi n'ekyo tetutegeddeko ndibadde beekwasa nti buli akakiiko ebyokulonda tekaswa agenda maaso nakumatiza abantu mugaso gwa kulonda obululu buno obwa gavumenti ez'ebitundu bazizire local government naye oluvannyuma era tugenze maaso n'okulaga nti ebitundu ebisinga obungi bannaffe bazze ne beetaba mu kalulu kano ate oluvannyuma ennyo naddala essaawa ez'akawungeezi era nga tanap oluvannyuma tulabye nga awamu abawanguzi batuuse n'okubulu obweze 200 nga gye tugenze nga tukwetooleza okuviira ddala omulimu twagutandise okusigira ekifaananyi naye gwe munnange alaba mu kaseera kano ate wano tuli ku electoral commission giyita ekitundu ekya Soweto eky'e Masaka nga wano ate balangirira akalulu ak'enkomeredde mu kuvuganya okwaba meeya okwesimbidde ddala abantu 7 abagenze mu maaso n'okulwanira ebifo nga bwe nkulaze nti abamu ku bo kwe kubadde Willis Bamwesige wa NRM ne tulaba munnaffe Kabanda Charles wa DP ne tulaba Kabasa Pius ne kulako ne Kawes Emmanuel onono wa Independent ne tulaba bannaffe Florence Namayanja ali ku kadi ya NUP ne Sembajo Muhammadi abagenze maaso n'okubanga bavuganya mu bifo oba ate constituencies oba ebifo ebirondeddwamu ebyenjawulo naye nga ate emisodo okubanga tufunako wano Nyendo Mukundwe ate alizate zivuddeyo nazo zongedde ddala okwewunyisa nga abakozi obulungi ate bayikidde ddala era bakize nnyo bannaabwe bogeraganya n'abalala nga wano munnaffe Kabanda Charles owa DP awo ye mwami w'omukyala Kabanda era abadde omubaka w'e Masaka ye avuddeyo n'akalulu kamu mpoza ate Kabesh Pius avudde n'obululu 3 bwokka ate nga Emmanuel Kawes wa Independent avuddeyo tafunyeyo kalulu nakamu ne tugende wa mukyala Florence Namayanja asudde okufuna obululu 100 nga ne Sembajo Muhammad afunye 0 nga omukulu returning officer oba assistant registrar okuva mu kakiiko ebyokulonda agaba Sam bagenda maaso n'okubanga ate akusigira ekifaananyi obanga akulaga engeri gye basobodde okubanga bakola mu bitundu ebyenjawulo naye pozi bengezaako okulaga ku mbeera bwe badde ebyokwerinda enywezebwa era ng'ekifo kino wetuli abantu abakkiriza okujja okwetaba mu mukolo guno babadde balubatu nga ba polling agent ababaka badde 2 bokka abakkirizibwa okujja nga era basooka nakusunsulamu okujja okwetaba ano saako na bakandisi bennyini era nga abasinga obungi bano tulabe boolabe emabega mu background be bakansala abazze okwetaba ku mukolo guno ebyokwerinda binywezebwa bya nsuso era ekkubo n'olyoka lyokka okuliyitamu okujja okutuuka wano pozi eri kilomita emu okuva Masaka town naye nga abantu abasinga obungi baganibwa okubanga beetaba ku mukolo guno oluvannyuma okutya obusambattuko okubanga ate bubutukira ate akalulu kano naye nga gwe munafu alaba okulagako ebimu kubadde ate mu kulonda mu kitundu kino ate tulabye nga okuvuganya kubadde kw'amaanyi nnyo era nga n'ensimbi ziyisibwa kusinziira kunoonyereza kwe tukoze nga abamu ku bakandidate newankubadde bakutte ensimbi okulonda kuno tekwawukanye n'okugenza maaso n'okweyoleka mu bibuga ebirala ebyenjawulo nga abaddafu ab'opposition balabise nga ate basinzeeko okuvuganya okugeraganya ne bannaffe ab'ekibiina ekya NRM nekiraga nga kino kiraga okusoomooza okw'amaanyi bannaffe okwongera okukola ennyo nga bwe akalulu kabadde okuva ddala akalulu ak'obubaka bwa paalamenti kabaddemu okuvuganya
Kanya, Asima Robert wa NRM, Kayemba Fayo wa FDC, Judy Mbabalo nabadde C5 wa DP, sakone Dr. Abedi Bwanika ate okubanga Adam Parliament norecho kiraga nti akalukano ate tekawukanye nnyo n'obulola obadde mu bitundu pozi nekyakye tulabye nti ate social distancing oba amateeka agateekebwa akakiiko ebyokulonda tegagobereddwa wamu tulabye ng'okwambala masiki badde kutono nnyo saako n'okuteekawo ebintu nga sanitizers ne temperature gun akakiiko k'ebyokulonda tekasobodde kubanga kabigaba mu bujjuvu nga bwe kaali kalagidde mu mateeka gaako ekirala mpozi abantu yagoberedde amateeka agabalagira obutatuuka ku polling station oba okutuukira ddala mu kifo awalira obululu ng'omulimu guno tulabye ba polling agent bye babasinze okubaawo kutwalizamu kulonda bekuti okubadde wano e Masaka tetulabye nnyo okusika muguwa oba okulwanagana eri abawagizi ab'enjuyi zombi kirabise nga abantu bonna badde bakakkamu mu exercise eno egenze maaso tukyagenda maaso n'okutuusako ensonga zino nga ngenda okudda mu studio tiimu ebadde nnene nnyo tubadde ne munnaffe Mukisa ate musasi munnaffe w'ekitundu kino ndi ne area Sajabi abadde ku kamera saako ne munnaffe Joram Walusimbi bwe tugenda maaso n'okutuusako ensonga zino nga bizitambula tugenda kubanga tudda mu studio ate alizate esinga wano n'ebikira ku bino tugenda kubanga ate tubikomyawo olunaku olw'enkya mu munyo ku makya mu bulambulukufu lwabyo n'olwekyo ate nkuzayo mu studio mu mawulire ogende maaso n'okulaba bye tugenda maaso n'okutuusaako ne ttiimu yonna eya Salt Television. Nze Grace Segirinya ate katugira tukyasigala wano nga tuniya ensonga eno nga bw'etambudde. Webale nnyo